mbera muloji nga nebasa tewali mukulembeza aswaziza abantu bano nga Museveni kati abasirikale bankumire muloji. His Excellency, you have ashamed these Batakas. They don't have land. Nena bo batuula abami bakabaka ine ttaka temuyina ttaka kati leka abanyankole batufugire ddala kati be batuwa n'amataka. Let them rule us. Kwa ne Buganda yennyini be bagiwa ettaka bannange ne tujogeddwa Abaganda tujogeddwa naye nga batujogesa bali mengaawo abantu batalowooza impuga waswadde kankubuli waswadde n'ababaka banno ne bagaana okujja aba opposition. Byo wali otegeka byaki era kajanja njagala Thanksgiving webaza ki Katonda mpuga akoledde biriwa kutuba sente bye webaza omukolo gwo gwajja bubi impuga omukolo gwo wagutegeka mu mbeera mbi. The timing was wrong. Fina buzibona mukolo gwo ne the timing was wrong. Mbeera muloji nga nebasa kati abasirikale bankumire muloji oba nange mbawa abakazi nena baga go back to the barracks temina bye munkuma ko konketta bukesi kati John yali n'omukazi Omunyarwanda kati John yabasirikale wama bankume enkolawa which job do I do? Uganda yosanga ba criminals nga bakumibwa agabige gayina abakumi which criminals wono abasamize be bayine mundu ba pastor nabo kati bayina pist gwe gwanga kyeryo nga basumba batambula ne mundu mu lukale ngadi Yesu yatambula ne mundu di woso ba Bible baga awo Yesu najjayo AK47 nako babayigirizwa be muve malala bavuka mwe muve malala omuntu ofunye obusente butono dewa motule osirikire woli omugagga teyeraga golaba hamu yeraga walola byeko mukuru wange hamu nga yewana mbo mugagga ebizimbe bye bimwogerera hamu buli street ya mu kibuga inake ekizimbe his buildings ero muzungu bwajja mu Uganda nalaba hamu tawe Makindi nalaba hamu tawe Nakivubo nalaba hamu tawe Salama na abuza who is this ne omutwina wadde toye eri muri nyalyo mbo you are rich of where oli mugaga wawa ataina wadde toye mu kibuga really bafubuka mwe you boys you need the kindness toina na kamyo kavudde mu lubuto nsobate watunzi mboli mugaga owawa nga bakutane bagamba salenda yo assets oina asset ki omugaga esente tebazogerera lero hamu ne bwali nya boda era batwaga omugaga hamu ayiseewo bwana ekimufulu omugaga si motoka zaina obugagga bubeerako omusingi kwe butudde emirandira kwe buyimiridde having to be rich and wealth are two different things. N'omuntu n'agula omwenge mu bbaala aguze Johnson ne bere yambo mugagga. How has alcohol become a center of wealth in this country? Omuntu n'ogula omwenge na omugagga yatugabudde beer and you are rich. Abangereza bali mu euro omwenge banaaba munabe. Abagagga ba Uganda akugulira chupa bili ez'omwenge. Ekyano kano omugagga yabadde atuse with 2 bottles of beer. Now that one is rich. Butasoma bwe bubasombowa. You never did the commerce. Niyo abagagga nabagoba. Omuntu abereyo mu America talina sente. Sente musonda nsonde. No lya kuza insurance no jano no tujoga. Nenga toina wadde ekikumi. Nze byanku byange mu sidwe kyemeggo. Aberere Nazarand n'atuvuma. Bwajja Uganda faba muwola. Nana kokoleza nti ye mudachi. With no money. That's why I came to him. For to lying Ugandans that he has money, yet he didn't have money. Bajja basiba.
Omanyi abamu muri bafere. Omanyi sente zo zijja mu bya kifere kye kuleta mawulire. You will be exposed. Sente omala kufera abantu. Ato yagala mawulire weewaane. Nje tubula omuntu yenna ngoyagala nkuwaane. Leeta omusolo gw'osasula ku URA. Abagagga babalabira ku URA. Osasula musolo gwenkanaki. Wana basajja balina business sasula obusolo buwumbi. They are paying taxes in billions. Oliawo twasamira. Shina muntu wenja kuwana wano. Yanda tewakyali mugagga. Nosanga omugagga ali mu kulya katogo. Kankumi nnya. Akatogo k'ebyenda. Kuolyambo yuwalwiki. Ogula kondomu y'ebitaano. Onaawe oli mugagga. Emotoka mwewula neewole mu bondi. Nosasula emitwalo 3 n'ovugamu nozaayo. Ntwewola otya emmotoka. Tupuliziwo. Enkya n'ovuga eno, luli n'ovuga endala, ozijja mu bondi weozeewola mitwalo 2. Olunaku 2 bw'ovugamu nozaayo mu bondi. Lemba nammwe. Jali yawaluda yabadde ne sente naye. Bawe yabadde wa peak fair. Jali yawaluda ye sente yabadde nazo naye. Amanyo gamuyiwayo bba naye takwata. Junior wasibyo tya kablaza. Jendi tebalina sente ate beefuula abagagga. Bane Junior tweyanziza ku kyokwogera ku muntu bazi. Tweyanziza babaloolezeeko ddala bakadde baffe abo. Bajja bawa ku sente naye musooke muveewo. Ati tuveewo basooke batuwe tunoonye we tulaga. Ye mwajjawo mutya. Twagula. Kyokka ayinza osenge wantu nga waabwe noveeri nozimba ozimbye ennyumba. Mwagulawo kwani? Kuba buloka. Kati gwe ng'amazzi togalaba nti olwo lutobazi. Kati Junior mbanga laba naye obusobozi bwange bwebwo kati ona ngamba ngende ngule enaalya gye sitasobola. Kati we wagulawo sente mmeka? Miliyoni zange 3. Gwe nyongera ku mazzi nnywe. Wagulawo mmeka? 3. Nansana mukwana mbuza w'ekisaidi. Kati gwe poloti ya miliyoni 3 wagigula nansana? Awe bamenye okimanyi Junior n'ennyumba tetwagiyingidde. Naawe ennyumba bagimenyeddemu? Ennyumba ya maama wange omuto tetwagiyingire nagiyingira. Twagenze okkeera nga kali ku ttaka ne tugamba kiki kino. Kati oyaga gavumenti ebawe sente mmeka? Junior bya sente mwaba bisobola. Ffe tetubisobola, ffe tusaba busabi mutukubire twekubira omulanga batuyambe. Wakati bamaama baffe bajjajja baffe. Kati mubeerawa tebalina wakudda. Mubeerawa? Wapangisa. Mujja kufuna gye mulaga temufaayo ke bamala obbamenya. Mujja kufunawo. Buli ali mu lutobazi wandibadde ovaamu mangu. Obyemuwoza mbu temulinayo wakudda mujja kufunawo. Sooka oveewo. Ebyokusasula tunaabiraba. Nawulidde bali mu kumenya baawa. Balinawo be baamenya abalala. Museveni yagaye muveemu. President mwamulidde. Muveemu. Wangi? Ne hamu naye bamugo. Wangi? Jebale. Nawe jebale. Ab'omu lutobazi baveemu baba. Ebisigadde tunabiraba oluvannyuma naye nga basooke banoonye we badda. Gosulawa? Nze sisula mu lutobazi. Amateeka gajje no muhoozi gakola. Naye ninawe nayise Junior.
olaba ekigo abasajja bali eyo olwo olutobazi oluli awo lugenda paka kasaawe kali akenyonyi bayitawo bakyawo kajansi side eyo abasajja bayiye ettaka mu lutobazi munyonyo abasajja simanyi oba nabo ne maye yabawadde olukusa yegaba